Wano ku the buzz UG tukyali omuganda wange okutegeza ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era nakugamba nti amawulire bonna basigadde bakopa ffe naye ffe tufulumya latest information ffe tusooka kumanya sosi y'amawulire then bali bagajja ku ffe kyovala kugamba nti olina okutambulira wamu naffe omanye buli kimu ekipya ekiba kyakayingirawo mu entertainment industry kyekyo muganda wange naye nga mbabuuzaako mwena buli omu gyasinzidde kyakabi webalo nnyo okutusupportinga wano ku the buzz UG abali e Saudi Arabia abali Oman abali Qatar kyakabi ba blood bange abali South Africa kyemukola kyamaanyi nabamu abali wano mu ggwanga lyaffe Uganda sinza kubeerabira kuba mwena kyemukola kyamaanyi ddala tusiima nnyo obubaka bwa musindika tuba tubufuna bulungi nnyo wabula leero breaking news amawulire gano gakagwawo katikati nga bwe mukimanyi nti Fik Fameica yomu ku bayimbi baffe ba superstar abaliwo mu mawulire abamaanyi abaddewo abantu badde bagamba nti talina kyayina naye nga gayi alaga nti alina akuba ragga akuba hip hop arapinga omuziki gw'amaanyi naye ate kyakagwa kiraga nti sawa zino Fik Fameica amaze n'avaayo n'ayogera ekituufu ekiri wakati we ne Lydia Jazmine yavudde n'ayogera ekituufu abantu badde beebuuza abantu nga bavaayo nga bagamba bannaye Fik Fameica ne Lydia Jazmine ndowooza waliwo ekituufu bedatinga naye nga bano baba baze mu interview buli omu avaayo agamba nti just tuli ba friends Lydia Jazmine yavaayo n'agamba nti tuli ba friends emabega kwawo era mwalaba oluyimba lwa Fik Fameica lwe bayitamuko Lydia Jazmine yali video vixen awo abantu ne bavaayo ba 90 bano abantu ebintu bye beekola mu luyimba mu video bagamba nti balabika bedatinga era still ne bawakana mulaba ne bu video obusinga bubera bu trending awo nga bali wamu bapepeya neera nga bagamba tewali kyamaanyi kiriwo twali tuli awo ne tulaba oluyimba lwe bayita bingi lwe lumu ku nyimba kati za zino ezikuba ez'amaanyi mu Africa lwe lumu ku video eziriko ez'amaanyi video Shasha Vibes yagikola video y'amaanyi wakati wa Lydia Jazmine ne Fik Fameica era abantu ne bagamba nti bannaye bana abantu balika bedatinga waliwo ekiriwo ekigenda wakati waabwe bana babiri era nga beewakana nga bagamba nti tewali kyamaanyi tukola music just tumanya nti tulina okubawa music mwe bafani baffe abantu ne basigalawo nga tebakitegere kituufu ekiriwo wakati waabwe bana babiri wabula Fik Fameica amaze n'avaayo n'ategeeza ensi amazima amaze n'avaayo n'ategeeza ensi amazima Fik Fameica ayogedde ebigambo nti agambye nti ye ayagala kuspendinga obulamu bwe bonna ng'ali ne Lydia Jazmine ate agambe nti amwagala nnyo ye awulira ye muntu gw'ayagala okubeera naye ye muntu gw'ayagala ku mutima gwe ye abyogedde okuva ku ntobo y'omutima gwe agambye nti ayagala nnyo Lydia Jazmine amwagala nnyo ye muntu amusanyusa mu bulamu ye muntu atasobola okubeerawo nga tamulowoozezaako era agamba nti olunaku bwe luziba nga talabye ku Lydia Jazmine teyeefiiringa Fik Fameica omuyimbi waffe wa Fresh Gang mukimanyi bulungi nti ono gayi okuvala we yayingira mu music industry akazanyo ka hip hop yakakyusa abaana bangi abayitiddewo ku linnya lye abaana bangi abaze bakopa style ye omuli ba VIP Jemo n'abalala bangi naye nga gayi kikulaga nti tavaako era asigala akazanyo akakyusa agenda na updating akazanyo bwe mumukopa nga updatinga bantu bangi bavayo nga bamukriticizinga nga bagamba nti gayi talina kyali naye yalemerako akola ekintu kyenga bwakyagala y'omu ku bayimbi bange benjagala mu hip hop abayimbi bange abankubira music ow'amaanyi Fik Fameica wabula era kino akyogedde era kati ndowooza emitima gy'abantu gikakanye kuba buli wabadde agenda ku interview nga abantu kibamubuuza ne Lydia wabadde agenda nga abantu kibamubuuza ndowooza kati amaze n'ayogera ekituufu ekiri wakati we ne Lydia Jazmine mukimanyi bulungi nti emabega kwawo Dad Andre ne Nina Rose ekintu badde bakakifula official era byefaananyirizaako ng'ebya Nina Rose ebintu by'abantu ababiri jjukira Nina Rose yagenda nga mawulire nga bamubuuza bannaye ndowooza mwedetinga ne Dad Andre nga agamba no just tukola music tuli mu record label yemu naye era ekituufu kyamala ne kivaayo ne kizuka kati bano bali mwami na mukyala byebyo muganda wange bigenda mu maaso mu entertainment industry nga bwe nagamba nti wanooka era fa amawulire gasookera wanooka bw'oba oyagala kumanya amawulire agali latest olina okwekumira ku the buzz UG awo ojja kubanga kooli ng'oli ku mulamwa era nze ne ttiimu yange tukyafumba tukyaliwo muganda wange naye teweerabira nti no obulwadde gye buli obwa COVID-19 muganda wange era njagala kugamba nti teekako maskiyo bw'oba ogenda mu bantu teekako maskiyo era kozesa sanitizer naba engalo zo n'amazzi amayonjo ne sabbuuni okumanya nti osigaza obulamu muganda wange kyekyo muganda wange kiriwo bw'oba tunaba ku subscribing era subscribinga onyigene ku kadde awo osobole okuba nga omumanya buli kimu ekiri genda mu maaso mu entertainment current events sports fashion
kyekyo muganda wange kuba tukyafumba amawulire mangi tukyaliwo temuvaako